Katikkiro Charles Peter Mayiga akungubagidde omukadde ajalayida n'ab'omu emyaka enkaaga mu musanvu yatemudda muzzukulu we Amirubu emyaka 30 ne bazzukulu be basatu ng'ette muli abadde ku kyalo buweerere kyakuddusi ekasale mu disitulikiti y'Otera olutakulazigata likonfu olunaku olw'eggulo. Ngeri gye nalwala mbadde mu kitanda ngenza okuwulira enduulu ebweru ngenza okufuluma ebweru munnange nga mukazi wange amutemye ngenza okuddako okulaba ng'atemye ne muzzukulu wange. Omugenzi Nabumu abadde mwanyina w'omumyuka omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda Hajji Ahmed Lwasa ng'okuziga kubadde ku kyalo Buyinja mu ggombolola ekya Namukaaka e Masaka. Eno Nabumu gye yalama okumuziga ate bazzukulu Bokole Asha Musebufu asomera 11 aziikiddwa Kyotera Makoye bamutidde ne jjajjaawe ate omulala Rahman Nansubuga emyaka 2 ng'ono omwana wa muwala aziikiddwa Kabonera Idi Kavuma kitaawe wa Sebufu omu ku battiddwa ategeeza akungubaze nti mutabani we ne bannabala abasimatu sabadi abaleta mu kyalo mu luwumula. Kati watufanya yayise mwangi kati ne bamukasukira ejjambi abamaze okutaja kati yewe nemutemeteekateeka naagwa sabaze bamumaliriza. Saba maama wange Hajjati Nabuma Aida Mungu amuwe kikumulekye mirembe. Nammwe ba technocrats ebintu ebimu bisobola okusalibwa amagezi. Bannange abantu b'ennyumba eno tukakasize ddala nti Allah yageze ekigezo kino. Oweekitiibwa Olwasinnyiri Katikkiro Mayiga ku ngeri mwannyina yatemuddwamu n'abazzukulu abalala omwana gwe yayola yennyini n'atuuka okubatta. Eyamusse abadde abeera waka azaalibwa mutabani we nenga tava mu lubuto lwe nenga mutabani we omwami we yamuzaala. Yeekokota ebiragala kandalinjaga byagambye nti bividdeko abavubuka okutabuka tebatuuka okukola ebikolwa bino. Enjaga ye ebiragalagala ebyo nagwo muze gumu n'olowooza nti omwana nga akyuse akaana nga kakola kati akaana nga kaliwe kati so nga ewaliwo ekizibu. Ategeeza nti Bawa Nabuuma tasobodde nakuzika kuba amaze ebbanga ddene nga mulwadde era nga mukyala we yabadde amujjanjaba. Abadde amujjanjabidde emyaka nga 3. Kyalibadde kituufu nti bw'olaba omwana atategerekeka mumutwale mu b'amateeka babeere nayo. Amyuka Katikkiro asooka agitwaka awaase yennyini tuleeta buli n'asaba abantu okwetagira abantu ababeera balina obuzibu ku bwongo. Agaanyi batwala ku poliisi nezagala gaddako nti tusooke ng'okwebuuza ku basawo alina ku bansaasi. Ye Katikkiro Mayiga agambye nti abantu basaanidde okutwala endwadde y'omutwe ng'endwadde endala mu kifo ky'okulowoleza mu ddogo. Eky'obulwadde bw'omutwe abantu balwawo nnyo okutegeera nti abantu balwala omutwe gw'obulwadde balowooza waliwo bye bataamala ebyabakulu ebyabajjajja mabega bajjajja baba baagala ki nga baafa dda. Mu ngeri mwategeeza nti okunyinjaga eyongera okukuza obulwadde era wabaawo abantu bebeekingira batwalenga amalwaliro okuwala obutemu. Kiringa bwolaba omuntu ng'alina eddalu lyabulijjo bw'anywa ku mwenga ayongera ddalu n'enjaga bwetyo bwefaanana obulwadde bwe buba mwebuguza bwe tuba n'abantu betulaba nti tubeekengera tubatwale bawakebere. Asiina abantu okufaayo ku bulamu bwabwe nga beekebeza endwadde zijjawulo okumanya bayimiridde. Mwemanyiiza okgenda mu basawo babakebere. Ye kansala avubuka ekyotera Rogers Namugera asabye wabaawo okunoonyereza okusinga ku nsonga yeetamulina okusinga okwesiba ku ky'obulalu. Bamukwate n'obwegendereza bazuule kinyusi kiki kye yagenderedde kubanga olaba nti yavudde mu maka gano n'abuuka amaka galiraanyewo amalala era n'asanga amaka aga famire y'emu. Kitegeeza waliwo mission awo booli awo tena bakutegeereka bulungi. Omuwagizi wa poliisi Basekatwa Akasiri ategeeza nti Luboya akwadde batandise okumukunya okuzuula ekituufu. Kino kinoonyerezaako okulaba baddala mulalu tusobole okulaba ngeri tuyinza omukangavvulamu. Olwo abasalidde mayiti ya Nabuuma era ku ssaawa 10 aziikiddwa mu nnyumba ey'olubeerera. Buli wa John Bosco yakusakidde guli ku Lwabukere TV.